nga munjazisa akadde kammwe nange sijja kubeera nga ate neekwatakwata kankole ebimu ku byampeesa omulimu ono ku kkula ly'omuntu wa bulijjo nanti kye kino ggwanga lya Iran. Iran oluvannyuma lw'eggwanga lya Iran okuvaayo ne ligamba nti mu mbeera yonna yonna tugenda kubeerawo era tujja kwebeereramu, tetugenda kukkiriza muntu mukyamu yenna yenna kwesogga ggwanga lyaffe. Kkiriza nkutegeeze bino ebigambo. Ayatullah Ali Khomeini yali supreme leader, bamutta ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa Februari guno omwaka lwali lwa 6 ne tufuna amawulire ago nti omukulu akubiddwa. Obudde zaali zikoona ssaawa 2 ez'ekawungeezi nga kiri confirmed ng'omusajja bannanga attiddwa. Bino byonna yaleka abirambisa. Kyova olaba ng'ono yabaluma nnyo, yaleka abirambise byonna. Teyakoma ku predictinga n'abirambika nti mwana wange nno w'okola bw'oti ojja kufuna kino, w'osoma ennyo ofuuwa obwa dokita ojja kufuna ssente. Teyakoma ku ekyo, n'okuweera yaweerera. Ono yamala predictinga ebintu bye n'abagamba nti mujja kwekuba, mwekubemu akaseera America we munaaba in case America nga mugisinzizzaamuko ku maanyi ejja kukola kino. Wabula waana abalumba mujja kuba beesize, temulumba ggwanga lye, wali wajja olulumba eggwanga lye, mutuuka akaseera wekuluka okulumba eggwanga lye nga ddala kituufu asaanidde okulumbibwa. Byonna byonna yabyogerayogera mukube beesi ezeetoolodde eggwanga lya Iran nga beesi za musajja mu America. Kasita beesi za amawanga ag'omugagamba ne gagaana ne galemezaamu mu gakube, byonna byonna Ayatullah yabyogera. Era n'abagamba omukulu ono Abamerika bajja tuuka akaseera bakuziyize bakuzibiikirize mu ggwanga lyo nga tofuluma, onaabeerawo otya. Abasajja bamaze okulaba nti balambika baggwanga lya Iran balambise. Omusajja bye yabalekera ne bateekawo ne zi bizinensi ne bafuna eggwanga ne balirayiza emisana n'ekiro nti katukwesige ebitundu 80 ku 100 n'amafuta gaffe. Kakasa nti tojja kutuvaamu. Nti wallahi sijja kubavaamu. Ggwanga lya China Iran egamba tugenda kubeerawo, anti weewulirize. Oluvannyuma lwa Trump Donald okuvaayo n'agamba nti emmundu agitadde wansi nga tayogedde nti oba munnanga mpuliriza awanguddwa, ekyo teyakyogedde. Yagambye nti keetonye kagwake, ekonomi y'eggwanga erya Iran eyina okugwa. Era geegana agamu ku mateeka amalala gakyajja. Abamerika balumye n'ogwa waggulu. Nkugambye Iran we muteebereramu, ono Amerika yandibasulika. Omuntu kasita akwata ku lubuto lwo, kasita akugaana okulya, kasita ayingira mu nsawo yo, keebe gavumenti ki, kasita abantu bafa obwavu, omanya owedde. Oba empologoma togiwadde kyakulya okumala wiiki nnamba ne weeyisaayisa nti ogyeweesa otuzi, mukamawo naawe ekutaaguula n'ekulya. Kati Iran we boolekedde wano, Amerika yagezaawo ko ne wabanga ewagaana, kati ekomyewo. Babagambye abali mu Middle East mwenna buli ggwanga lyonna erisuubulagana erikwata ensimbi ez'eggwanga erya Iran bajja kugijja ku dollar system. Awo naanywezezza nti UAE kasita otandika osuubulagana n'eggwanga erya Iran nga tubataddeko envumbo, tugenda kujja mu dollar system yaffe, naawe ofa obwavu. Era tutegeddeko nti omusajja Trump Donald, president w'eggwanga erya America, akutte olukoma lw'essimu n'akwata lisiti. Leero bulijjo mu abamunoonya ku luno y'abanoonya. N'akwata lisiti ali mu kukubira ggwanga ku ggwanga, border to border, ne wekinaba kyetaagisa kukyala yajja kukyalayo. Amawanga naddala ga Middle East agasuubula n'eggwanga erya Iran musheyalinga border, ayisaayo mafuta galaga eno, aleeta ebyamaguzi byamasannyalaze, byonna ali mu kubakubira masimu. Abagamba nti bassebo ne bannyabo temukkiriza Iran okuyitaawo, temukolagana n'omusajja omuyiraani kyemubadde musuubula naye nga yabalaga nti yekka yakirina ngenda kukibawa.
mwenna mu biŋŋambi amasimu ali mu kugakuba mu mawanga ag'enjawulo. Era sekukyala w'eggwanga erya Amerika owa Treasurer ategeezezza muganda wange agamba muganda wange Scott Bessent abagambye nti kati ke kaseera era bakitegedde nti eggwanga erya China lyerimu ku mawanga agali mu kupika eggwanga lya Iran. Bamugamba nti China nayo tujja kuteekako envumbo wotaaweeru, tugenda kuteekako envumbo. Kati waliwo amawanga mu Middle East omwo nga g'ekituufu gagamba weewaawo Amerika weebali kujja, tugenda kubeerawo naawe ebbanga lyonna. Eggwanga lya tewali ggwanga lyavuddeyo kugamba nti nze nkitaddemu sitampu, naye kati gano amawanga automatically UAE ebaddewo nga yastopinga dda ebyensuubulagana n'eggwanga erya Iran. Israel automatically yadde nga tinaba kulaba nti evaayo nange egamba nti naye sayininze, ekyo nakyo kirabwa n'ayonka, tesobola kudda ku sayidi ya ggwanga erya Iran, erina kuwola na Iran. Kati waliwo amawanga ga alai agali mu Gulf countries naye nga ga alai ga musajja mu America, gano nago tulinze ekinaavayo. Sijja kugamba nti go automatically nedda, olw'ensonga nti waliwo statement nga wooba oganye Iran okuyingiza ewawo naawe oba ofiirwa. Kati kuliko eggwanga lya Qatar, Bahrain baagakuba gonna nno geggamba, Iran yagakuba, Kuwait, Saudi Arabia, geegamu ku mawanga ag'enkizo golaba nti kati tugalinze nago gagambe nti tukonfaaminze. Kakati yo Take yo sooka ogisembeze, yabagamba nze ebyammwe sibiriimu, yabagamba ebyammwe sibiriimu. Gano amawanga ki ekigenda okugagaana? 1 Iran gamanyi kyasobola okukola. 2 naye gamufunamu. Wuliriza ekyenkizo, eggwanga lya China livuddeyo ligambye nti nze Amerika tommanyiira, ngenda kusuubula n'eggwanga erya Iran misana ttuku, era gwe Katanda yenna akwata ku mmeeri yange kyensooka okusubula ne Iran ge mafuta 80%. China yegula amafuta ga Iran 80%. Kati nno Iran evuddeyo ekugambye nti basobola, tubasekeredde. Abatunira ebyenfuna munda mu ggwanga erya Iran bagamba nti Iran's economy, ono ne minisita yavuddeyo abyogedde owa economy akola mu byenfuna Madanizadeh baba amanya boogedde, ategezezza agamba nti Amerika eyo bye mutaddewo ebyo bino Iran ebadde yabeeteekerateekera dda, era tulina pulaani ya myaka 2 mu maaso. Mayindiyo pulaani ya myaka 2 mu maaso nga tewali kiyingira, tewali kifuluma mu Iran. Tusobola okubeerawo. Kakati oyo abadde ayogera mu bwogezi, waliwo abamegga era nga boogezi ba bigambo nga tebabirumamu ebigambo byabwe, bava ku sayidi ya musajja mu Iran. Bagambye nti Amerika weebale, wookutte awo okwatidde ddala, naye muwulirize bino ebigambo, gwe bayita ow'amaanyi Iran. Kakati awo nno ogenda kulengera nga Amerika ye amaze okikubawo, yazzeeyo agenze, yeebase. Iran ebagambye ebyokulwanyisa byaffe biri active nnyo, gwe bayita ow'amaanyi agezeeko asayininge, agezeeko bugeza asayininge. Abasajja aba BRICS bagambye nti ffe tuli mabega wa ggwanga lya Iran, era tugenda kusuubula bye tubadde tusuubula, tugenda kuyisaawo emmaali yaffe efuluma n'okuyingira Iran. Ow'amaanyi agikwateko, ow'amaanyi gwe bayita nti ddala ddala ndi w'amaanyi agikwateko.
mujja kulaba akanaatuvaamu. Statement ziva mu mawanga agakolagana n'eggwanga erya Iran era go gakulembeddwamu mu China. Nakugamba bino byonna bali mu kunafu ya China. Njagala olabire wala nnyo banafu ya China era yasoose n'okuvaayo kubanga China y'omu ku basajja abali mu kulwanyisa America mu byensimbi mu byenfuna worldwide. Bali mu kunafu ya China. China amugambye ngenda kusuubula na bidi nalo mpitawo kifuba ddembe yagala toyagala. Russia akyasiriseemukko ku nsonga eno naye automatically ekyo okiraba bulabi. Ekyo ampuliriza okiraba bulabi. Kakati njagala osooka opoozingemu-kaawo tugendeko mu Isirayiri. Ekiri mu Isirayiri kitokota si kisaanikire. Nakugamba waliwo amawulire nga go okugafuna. Osobola okukola research mu Isirayiri okuva ku ssaawa 9 ogw'emisana n'oyingira Isirayiri ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'olyoka ofuna eggulirira Isirayiri naye ng'oyise wala nnyo obudde bwo bugenze data agenze buli kimu kigenze. Kaakati twagasonoddeyo agali munda mu ggwanga lya Isirayiri. Benjamin Netanyahu ababadde bamwagala abamuwagira ennyo mufukamire era mumusabire ennyo. Gyandibanga giwunye abaana bamuleetedde eggaali ng'amaze okuwa bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road. Bakugamba mu ngeri emu oba endala omaze ebbanga otabanyizibwa obulwadde bwa alusaazi zikulumidde ebbanga, magulu gakulumidde ebbanga, olina prostate akulumidde ebbanga. Muganda wange ampuliriza beera nga weekwata amajaani agayitibwa aga azimati atamuyina mu nnyumba ye. Bagamba nti ogenda okumalamu emikebe gumu 2-3 gwabadde n'obulwadde obw'amaanyi ennyo nga buli kimu kiteredde ng'enjawulo ogirabira ddala. Mwe banfuyisa kumu naddala mu biseera by'ekiro obanga ndi mu lugendo kyenywa kyekidda. Genda bakuwe amajaani ge bayita aga azima ga mitwalo 4 gyokka. Bayina Royal Honey kano kabisi ka basajja bokka. Bagamba ate kati balese sitooka endala. Onuuna munuuno omubisi ebisigadde gwe mukwano gwange ampuliriza n'obireka. Teeka ku ngalo onuuna omubisi onyireko n'otuzza otubuguma onambuulira. Bayina Royal Extra kanoko ke Tanzania bagamba nti bakenenudde mirandira eje Tanzania ne bakuleetera jangu okafune. Bayina ka komando kalungi nnyo nako kanoko ka kunywa bunywi. Bayina akabisi kongo kanuna omulundi gumu kati ni kalinga lugalo luno lwa wakati wekati wekenkana naye muganda wange ka mutwalo gumu bwe guti waliwo akogumu waliwo n'akebiri naye muganda wange onambuulira bali kuna Mirembe Road ku mafuta ga Rubis Kasembe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314. Bagamba weewala abafere era utuka ku madala waliwo obugero jabula busiiwuufu bukutwala paka 314 kapeti ya bulaka munda wokka bwe baliwaawo okawoka kuba kusinzira 749 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45. Bebannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road beranga ate mukwano gwange obeekwata munzikirize muganda wange ampuliza nkutwaleko wali wa musajja Benjamin Netanyahu wakati nga ali mu ntalo ez'amaanyi ennyo wakati nga omusajja bamwekise ku luno si Irani bannansi bennyini bagamba agende ekimala bamugambye nti genda Benjamin tukokoye ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba 2026 tujja kuba twakava mufungiza tukole eya paalo nga twolekera kalulu mu Isirayiri. Wabula Benjamin ali mu kulwana nnyo baleme kulonda. Abayaaye bamukooye. Naftali Bennett ono amuli ku kido alinga Bobby na Museveni beeri ku kido bati. Era Bennett amugamba keetonye kagwake Benjamin ogenda. Ne bannansi bamugamba Benjamin Netanyahu ogenda. Otuzizza nnyo emabega ensi yaffe eno yali nsi y'abaddiini ogitadde mu ntalo tukukooye. Benjamin Netanyahu oli muwakuzi wa ntalo. Era ono mpozzi nga waayina kyaliiwe ow'eggwanga erya Amerika ajja akakwatemu
ajje America akakwatemu naye nga olengera street ez'enjawulo bano beetaaga bammemba 120 abo balina okutuulamu wabula kasita ofunako bammemba okusooka 61 mwababeera beesimbyewo mulonda bammemba ba palamenti kasita ofuna bammemba ba palamenti 61 gwoba okikubye majority gwoba okikubye ate n'abakulonda nabo ne babeera nga bali mu nnamba eyo gwe mukwano oba okikubye era walengera Benjamin ku mulundi kati mubatuula ayinamu 32 ono Naftali Beneti naye yaliko munene kati ayinamu 24 abamulira bonna tisawagala kubatunuulamu nnyo tunulire bano babiri bokka bakoma kulonda mu 2022 era Benjamin n'akawangula ye mukulembeze wa 37 okulembera eggwanga erya Isirayiri kati beetaaga wa 38 nga 27 Okitoba bamugamba tetukwagala mu buyinza ekimala fe tulinze tujja kugakuwa wabula kizibu nnyo gafuna kati Benjamin kyali mu kuzannya kyova olabanga awakula entalo temusobola kulonda nga entalo mweziri mu ggwanga kyova olabanga ali mu kuwakula entalo kati olwanyirani lusiriseemuko kyova olabanga tava Gaza tava Lebanon ayagala kuwakula eno mu basajja abahuthi kati ali eri akyokooza Turkey Erdogan era olwo olutalo alwagala nnyo era ogenda mulabanga aluliko musajja abala akimanyi bulungi nnyo nti munabeera n'entalo nga muli ku bunkenke Abaisirayiri temujja kulonda kati bya bifuzi byebiriyo kyova olabanga n'entalo ezimu zino ennene nnyo za Irani zaani azeesonyiyeemu kakafu kasinge ku lutalo lumu olw'eggwanga erya Turkey lwakuba nawe ekiri awo mu Turkey Erdogan yamugambye nti kati nsindise ebyokulwanyisa ebirala woba musajja nga ddala wakuzibwa oli musajja oli gumite ddamu okuba ebbeesi yange emu ojja kulaba akananvaamu remember Turkey ali mu NATO Benjamin Netanyahu tali mu NATO tali mu BRICS wabula mukwano gw'oyo memba wa NATO mukwano gwani mukwano gwa musajja mu Amerika kakati ba mikwano ate Turkey kyali wa Irani ate Turkey ali mu NATO abange nate najja neyambako Turkey ng'ate bakube mukwano gwa Amerika Benjamin kinaasoboka balwanira ki Syria Amerika Turkey Isirayiri beekuba ne bajja ku Bashar al-Assad ne bamuwangangusa paka mu Russia kakati bali mu kugabana bintu byanfuna byebiri wali munda mu ggwanga erya Syria Isirayiri ne Turkey naye nga Benjamin umusabire mu ngeri emu oba endala kiza nkutegeeze banaffe aba Fugo Stoves Uganda bakuleetedde ebyoto ebifumba ebikekkereza ate nga ebikola omukka omutonotono temuva mu kagulyawo gw'amaanyi omuli ebikozesa amanda ebikozesa enku nga byoto naye nga bikozesa nku ebikozesa amayinja aga volcanic ebyoto bya mayinja kosa n'ebikozesa sola nga sola eri wali naye nga kyoto naye nga kya sola omulembe gwakyukira ddala muganda wange bakola okuva ku kyoto ekyessiga erimu mpaka ku byamasiga amangi bakola ebyoto ebiva mu kifo ng'ebyoto ebitambula babirina kusa n'okuzimba ebitava mu kifo ebyoto babina bana banafa ba Fugo Stoves Uganda ebyoto tebikola muka ate nga bakola ne delivery wonna wobera oli Fugo Stoves Uganda basangibwa wano Kira Mamerito Road mu maaso ga Kisiga Road oba kuba ku simu zino wammanga delivery ekolewe leero baguddewo dda 0707 nkaga musatu 5 07 oba 0783 14 58 21 kembadde ntegeeza kati wengamba ka 21 oba olowooza nti oluzungu lwawa mba ntegeeza 21 kale bye banafa ba Fugo Stoves Uganda wano ku palo simanyi ansinga luzungu nze simanyi ansinga luzungu ku palo waliwo wetubata tuli mu degrees kati okyogeza omutima mulungi oli wa PhD nedda bwoga oba osaaga
sikusanga bwe biri si bwe kiri okakasa lwaki tonywerera ku kigambo kyo okakasa nze mbasinga oluzungu oŋŋambye kasekendi naawe okakasa lwaki tonywerera ku kigambo kyo Kinywereddeko. yes naffe netukikiririzaako tukukkiririzaamu nga mukkiriza mangu akusinga okkiririzanga musajja yakusikira ddala akukojja wange kubanga lindako wiiki ewedde twaligayo wali baddewo ekigizi kyabaga omusajja yakuteeka mu association mu association eyabonti eyamyamya naye mamyamya ono ye yagenda mu akinyozi Alabika alina n'akazibu kasiiga. nadda katonda yamutonda bwati myamya mu wiiki agira emirundi ebiri bweba mutonda ate era naye wano wakati wano katonda bwati yamugonnomolako teyeetika ekyengera ffene kojja wanvu ani gogamba tugende mawaji musajja mukadeke yamugonnomolako ekyengera ku lwomukaaga kwera tugenda kwera munnange naye naye banaayera banaayera baani baani abantu banaayera kati ng'oyagala okumanya obukambwe bw'abakulu abatutwala gaana okufaayo eri obulamu bw'ogaana okulongoosa jose batugamba okulongoosa kina nti kino tekiri kiri nti twesaliddewo bakwadde balina kuluno balina bakwadde kuluno balina bebaleseemu bakendezezaamuko ku natti ku bantu abamu abalina allergy ffe tuli abalina allergy mufune masiki mulina okwera abalina allergy mujja kwera masiki zitukosa abamu wazituzisa abatakisi babalabye okyejjo takisi abamu abakoze abatono bali mu ggala embeera si nnungi basibi mu dduukadduuka nabe I byokwerinda think twetaagisa ekyo era nebaza aba gavumenti for the first ne time gavumenti era gigambe naye ekendeze ku misolo nebaza ku gavumenti emisolo n'ekintu okugula nange njebaza abaana bakoze takisi nawe ekusikiriza ne n'okutuula wawulira bamakanika nti bagambe tebasooka kwogera nabo anti bamakanika kubabuuza biki bigenda mu maaso nali wano ku palo ku lwokutaano nenjogera statement okuva ku media center nga bawadde ennaku 6 anti bo baba batula nabo batula nabo kyenyange kyembadde ndoga olwedde babalabula babagamba eki naye yes babagamba naye okumanya nti tebatula nabo. gavumenti naye esaanye okitulamu Okitegeera. naye makanika agamba abasajja baleese emmotoka wano ogitunulako nga mu butuufu ebigiriko beetagisa obukadde bugenda mu 2 naye nga gandi n'emitwalo 5 oba 6 anti olaba bo Embeera babadde gye bagamba baddereeva abamu nti tebasooka batuuza kubabuuza lwaki emmotoka ziri mu mbeera bwe zityo bo beekwasa nguudo yes bo tebagiraba bo beekwasa nguudo abalina ezitukula bo bayitamu nalabyeko kawooya muhammad omwannyinaze owa gundi ya usafi paka ya usafi naye nga n'abalala katubasabire naye nga nasanyuse nnyo okulaba ku takisi ezitukula mwebale nnyo bano babuwaya indicata tekuli bagambye wa takisi kuba indicata nga tekuli tulekako buno buwayipa nga tekuli fulumya amazzi nga tekuli n'afuluma n'atema kale tukwatagane olunaku olw'enkya mukama katonda abatina ekyero kungi mubeere bulungi era mweraba Julius oyo antawaanya nike balimpa olukusa olumukuba kibooko muli mpulira omanyi kye weetaaga A delicious ona, ona. Nyonta wekulumira nyo ona, ona. Oba muto oba mukulu nyo ona, ona. Mango, apple, grapes and berry flavors, ona. They come in different sizes at amazing prices. ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Muse ebisatu n'eya Muse